Weewaawo tukwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde. Ekiseera kikyali kya mukalwe wadde nga wezaweredde essaawa 3 ez'amakya ga leero ng'ebitundu ebimu mu ggwanga bifunyeeyo enkuba nga Jjinja eyafunye milimitaazi 18 n'obutundutundu 8 ate yo Masindi yafunye milimitaazi 8 n'obutundutundu 7 era nga yo Kabale yafunye milimitaazi 2 n'obutundutundu 5. Ebitunula ku bifaananyi bya Ssemugenze ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa tulaba nti empewo muva Ddungu Kalahari ez'omukalwe nga zeetobeseemu era n'ekifu zikunta nga zidda mu bitundu byaffe ng'ekyo kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'omukalwe naddala mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe. Bwe tununula ku ebyo ebifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya, omusana gwakedde kwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga so ng'ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu by'eggwanga ebisinga omuli ebyo ebiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga mu bugwanjuba bw'eggwanga n'ebyo ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga byabaddemu ekiddedde nga mwetobeseemuko n'enkuba mu bitundu ebimu. Embeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu biseera eby'enkya ku makya naddala eri ggwe asuubira okugendako mu ssinzizo, tusuubira omusana okukeera okwememula mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo ne mu bugwanjuba bw'eggwanga so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigadde ebyo bisuubirwa okubeeramu n'omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu awamu n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga mwotwalidde n'ebizinga. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga era tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 23 mu nsozi ez'e Kabale, 29 mu bugwanjuba bw'eggwanga, 28 eyo mu Arua. So ng'ate ebyo ebitundu ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga awamu ne Karamojja, temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 29 ate eyo mu bitundu eby'omu buvanjuba bw'eggwanga, amasekkati n'ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 28. Ng'onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ku Ssemazinga Africa omuli Dakar, Djibouti awamu ne Khartoum, enkuba esuubirwa okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ate yo nga Nairobi enkuba esuubirwa okutonnya ng'era ne Kigali awamu ne Lagos nayo wasuubirwayo enkuba olw'ebibuga ebisigadde ku Ssemazinga Africa omusana gusuubirwa okwememula nga mu Johannesburg temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 18. Ng'onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja byonna nga bwe bitukufunidde ku lutimbe bisuubirwa okubeeramu n'omusana era temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 24 eyo mu London. Weebale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisingako wano tutuukirire ku mutimbagano gwaffe nga woogulaba ku lutimbe olwa UBC TV. Nze Annette Nekimbugwe, weeraba.